Kleberson Wear wetuli era nga njagala okutegeeza gwe muna Uganda atulaba tusinzidde wano ku Kampala Road ku kizimbe kye bayita Kampala Boulevard. So olunaku lwaleero Kleberson aguddewo edduuka lye epya. Kleberson azze nga akolera mu kibuga Kampala ngera akola brands ez'enjawulo. Akola ebintu ng'enkofiira, akola ebintu nga t-shirts, akola buli kimu kyowali yeetaze okulaba ng'olabako brand yo oba nga olabako brand y'ekintu ekyo singa okubeera nga oyagala. Kleberson byasinga okuba nga ategeera so mumbera nga yemuzemula gagamero nga okuva ku silent majority ku nkofira Bebe Cool zayambala t-shirts zebambala team gagamero bonna Kleberson we bongo obera emabega. So lwalero officially edduuka lye wano mu basement wali guddewo era nga Bebe Cool big size wali nnyo okulaba nti embeera giteekamu amaanyi. Then still n'omukyala Makula omugole to be owa pastor Bugingo naye wali nnyo ayina emboozi gyagenda okuba nga atusharingira diwe yafuuka member wa Gagamero family biki abakakwate kikaina ku Gagamero ne Bebe Cool then agenda kubanga atubuulira ye ne Kleberson kibadde kitambula kitya byonna birindirire maasawo mu mbeera eno gye tulimu nga vibe olaba nti osobola okulaba ku bintu kati ebyenjawulo Kleberson byataddewo mu dduuka okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. So gwe team Gagamero n'abatawagira Gagamero family manyi nti bangi nnyo mwetaaga service efaanako weeti bangi nnyo mwetaaga okulaba brands zammwe nga ziri ku bintu ebyenjawulo bye mubeera nabyo bye mutambula nabyo okulaba nti buli kimu ojjayo ekifaananyi kyekyo singa okubeera nga oyagala. So edduuka lirabika bulungi kye njagala okuba nga nkutegeeza saagala mutandike kubeera nga ate mwebuuza dduuka lyaliba erya Bebe Cool oba akasente ka Bebe Cool. Kleberson nga bwe nabategeezezza akoze ebbanga nga ajja akola ebintu bino just kyoba omanya nti support ya Bebe Cool of course ebeerawo wano oba wali ate era still ne support ya team Bebe Cool oba Gagamero family naye ebeerawo mu mbeera yonna gye batambuzamu ekintu kino okulaba nti buli Munnayuganda akitegeera. So yembeera eriwo so far so good naye nga katono nnyo njagala mutegere nti ne basponsors baffe bakola omulimu munene nnyo okuli owa Source of Properties agula ebintu ebikozeeko ebyomunju restaurants James Saloon nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road ne namba z'essimu weeziri awo owaziwa and Sons ye akuwa buli ekikozesebwa mu kisenge okuli amasuuka bed cover duvet kalondo oyo basangibwa ku Mukwana Ked naye namba ze weeziri awo kwenteeka aba Kasamtala Kagwan Logistic Company abo basaabaza ebintu okubijja e China okubireeta mu Uganda oba okubijja mu Uganda okubitwala e China mu nnaku ntono nnyo nga business etambula bulungi. Namba z'essimu ye China ne ye Uganda weeryawo kututeeka Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera bulungi nnyo ayagala ebyokuzimba ayagala okubeera nga ate otambuza system y'okutandika okuzimba ng'oyagala ne biodigest oba septic tanker video eno gyenagwera tugenda kubanga tukulaga naffe abo abategeera ensonga ezo sobeerako atojja kubeera nga naawe ofuna omukisa ogumanya ani gwolina okubeera nga okozesa. Nze lujja eno ye Carlton Music era nga ensonga zino mutukkirizayo tubatuuseeko Susan Makula ne big size Bebe Cool nga batubuulira munnaake emboozi abamu gye mubadde temumanyi nti Susan waffe omugole tubbi yaliko mu Gagamero ng'ekintu kitambula ate era akyalimu nnyo. Bafaani bange bano be batandika idea eya Gagamero family because they felt tulina okulivinga together nga family ng'abawagizi ate tusobola okwekolangamu omulimu bwe tuba tuli wamu. So ne bacreatinga Gagamero family bangi nnyo today banjulira Susan bansonga nti Susan ayina waayimiridde ajja kubaako nekyabagamba but as a result bino bye mulaba tutabaana ebiyindi tusala ebasala emitima abalwadde tuyambye tugenze mu TB byonna ebisinga bivudde ku kiteeso ekyateekebwawo bafans bange bana bagagamezi yakyenva mulaba nti Gagamero ye group number 1 ey'abafans mu Uganda oba mu East Africa etasobola kukwatibwako oba kwekebebwako. Thank you. First of all, njagala okwebaza Kleber mumanyidde ebbanga era nga Rasta bwagambye kyenasinga omumanyire ekya Rasta naye muyita nnyo papa era nayogerako one time titajjukira kyensinga okujjukira ku Rasta nali muwala muto then we twatandikira Gagamero family nga njagala nnyo okubeera omanyi okufitinga in naye ekintu kyewaŋŋamba one time waŋŋamba bw'oba oyagala okubeera successful respect people
love people. Tonywa mwenge. Ate tonywanga njaga. So I remember one time while we were meeting iranga, stick out, yes. One time wasanga today, while we are today nange ngava kunywa mwenge. Nogamba gwesaga no kunywa mwenge. Nigamba sina kunywa na kono bwo mpunya kono bwo kola chi. So those words which are bringing up mutwe. There is a brick you put in my life. Era sikosanga ko drugs. Kuchanga mberawo. So thank you. Then as Bebe Cool, wayinganga nnyo the respect engage wetwalamu ng'omuyimbi. Yes, you have to love everyone. Naye ate ffe waffe Bible egamba omuntu alina ekitiibwa n'atamanya abange ezo ezikirira. You love everyone, you respect everyone, naye nga olinamu kali ka dignity keweewa. So that's why I fell in love with you. And then your music is exceptional. Ekyabasinga bakimanyi in Uganda. Nabatakimanyi bagana Buganda. Then Kleberson, thank you so much. Yeah. Okay. Kleber, ye yali chairman wa Gagame gwe twatandika. Even now. Lifetime president. Lifetime president. Echimufula lifetime president. The passion. Then he's so hardworking. So njagala kubanga nkwebaza Kleberson Bamasam Jackie. So kirungi nnyo webale kuba nti ayina n'ebintu byabadde atukolera. In fact Kleber bayinza olowooza era nga Rasta bwagambye si bya Gagame byokka si byaki era badde ayina ebintu bya church orders ze namuwadde because we yatandika obikola n'angamba nireyo kyoli mugamba okay when I get an opportunity because I have a foundation mu church y'abaana bawala bava ku 7 years. So now kulera yangambye ajja kunkolera yo. These are the samples, the t-shirts. So this is the foundation. It's called the church girl. So kati eche tukola kwe kubanga tukwatako abaana bawala mu church okubeera nga tebabeera mangu manipulated, babeere nga bakola bayiga okwekolera naye n'abalina obuzibu church eberenge bakwata ku kyokola eno tiwali abalwadde b'emitima butwala aba kidneys naye n'aba TB because olinyo kati mu TB naye ate tulinayo abaana abawala nga beetaaga just nusu mitwalo ebiri kusiba nvi alike kulimbibwa teenage pregnancies ne mu church eziri. So we started a foundation okubanga tukwata ku baana bawala because mu church usually we judge nenga tetuyambye ate. So we do more of the talking than the action. So it's when tugamba katandike naffe tubeere nga tuyamba than okubajajinga. So Kleber n'atandika okubanga atukolera ku so ayina wako mulala mungi gwagenda okubanga atukolera. So njagala okubanga mbebaza mwenna abazze okugulawo ekifo kino naye Rasta kyenyinza okwebaza we bali kutaba namalala webale buta wandigambye ngenda yokola yokyeyo mu kavuyo ngenda yitawa ngenda parkinga motoka yange abantu tebantomere tebankwatirire era mbadde ndabye nazze nabo nembagamba twatandika Gagame nga tulooza tetuli meetinga so ne tubeera nga ennyini atuzaamu amaanyi kiraga nti appreciated what we started. So thank you so much obutabeera namalala naye n'okuyambako ku baana abavubuka because what you've done is big. It is so big. So we bali kubanga okukwata ku Kleberson. We appreciate it. Susan wale msakina mwera kwa Susan twatandika Gagame family mwaka 2014 twakatandika wiki ng'emusa yatuwa amagezi n'atuwa amagezi Gagame family afumbirwa waggulu ng'akamu kalina amagezi akalala tekalina obufumbo tebusoboka so n'abaana era bajja kuba basiru so n'olwekyo tetugusalira kalenzi kati omulanga ogwakawala gwegone Susan gwaliko kati n'abalala mu chache ez'endala mukime ku kaana akalenzi okay batera nnyo okutambuza ekigambo kyebalira girl child kakati it's high time tutandike ku boy child otherwise omwana omulenzi atasomye amenya omwana omuwala eyasoma omwana omulenzi atasomye tasobola kulizoninga na mwana muwala yasoma so n'olwekyo embaga omala yabwereere okola yaki yabwereere omwana omulenzi atasomye tajja kuvaliwenga kusoma kw'abaana banaazaala muki mukazi so
ozimba eggwanga eritalina ki ntobo. Thank you for supporting government for the longest possible time. These are funds that I have been with for almost over 15 years. We began in a small field somewhere. They brought up the idea of creating a group that supports Bebe Cool. And today, this shop you see, or the name, or the kids we take to hospitals in India, all that are as a result of these funds. So Susan, I'm very proud to be your artist, and I'm proud that you chose to support Bebe Cool. And I'm also proud I have not disappointed. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala abatukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gyetusangibwa enamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye bulungi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and
luxury is a pleasure.